Mwasibye mutya abalungi abandaba kansuubire nti muli bulungi. Bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga bambi nkusaba osubscribinge tunyumirwe story abantu ze bayitamu. Ono awandiise musajja alinnya agambye nti siryogera. Agambye nti ekintu kye yakola ne kati kikyamulumya omutwe yadde ya movinga on naye buli lwakirowoozaako awulira nga tali yeesonyiwa. Agambye ya meeting omuwala ono mu ka coffee center bonna baali bagenze ka evening tea. Omuwala yali alabika bulungi nga mweru era bw'atyo yamutuukirira n'amusaba oba asobola okutuula naye banyumirwe ka evening kubanga omuwala yalabika nga ali lonely ate nga n'omusajja ono naye agamba nti yali atambudde yekka kwolwo olunaku. Omuwala yamukkiriza ne batuula ne banyumya. Mboozi yakonektinga era n'alaba ng'omuwala ono ye mukazi gwe yandiyagadde okuba naye mu relationship kubanga buli kimu kyali kitambula nga bw'akyagala. Emboozi gy'aleeta ng'omuwala agirinako idea nga si waakunnyonnyola nnyo ate ng'ayina sense of humor nga buli kimu kiri perfect. Bw'atyo yamusaba contact ne bagenda mu maaso nga banyumya. Olunaku lwakya ng'amuinvitinga ewuwe. Bw'atyo yateekamu movie naye bonna of course obwongo bwali buconnectinze. Omuntu yenna bw'omuinvitinga ewuwo eba akimanyi nti no ajja kuzinibwa era naawe mu bwongo oba okirinamu nti ngenda kuzina. Baatandika okuwulira nga bombi basabbaladde kubanga baali beerinaanye. Emikono gyali gitambula, amaviivi gaali gatambula kweggamba ne basabbalala. Bw'atyo omuwala yakutama emikono n'amaviivi nga biri ku sofa ng'awo akoze ka style kali ke tumanyi nga kabuzi era nti emabega eri waali waasamye ngamba ewapama waali waasamye omugongo nga agutamiza bulungi era nga nabunyaaye etobye nga yeetegese okuyingibwa. Nti omusajja agambye nti yali naye ayimiridde Ssemudondoli gwe njogerako ku kabuugumiriza akaaliwo ne pressure akaaliwo. Agamba nti bwe yasindika bw'ati Ssemudondoli yasindika mu katuli kafu teyateeka mu nabunnya. Kyentegeeza nti omukira yaguteeka ewapama oba bano bwe bayita abali ebisiyaga gye batera okukozesa omukira gye gwagenda. Mbu yawulira ku katwe ka Ssemudondoli eno nga kayingidde ewantu nga wali tight kwegamba nga kakwatiddwa. Omusajja ono agambye nti yawulira bulungi era yakipinga on nga asindika ng'azina nti yamukwata amaviivi n'aganyweza ebisambi manya n'abinyweza n'akipinga on ng'apushinga. Akawala ne kaleekaana naye ye ngeri gye yali awulira obuwoomi nga eri emabega wakutte Ssemudondoli we wamunywezezza akabugumu nga gye kali kayitirivu n'asigala nga nabunnya ye akozesayo mikono gye nga Ssemudondoli ali eri ewapama. Mbu omuwala ng'akipinga ono aleekaana mbu naye bwe yapushinga emirundi egiwerako 5 oba 6 ng'awulira obuwoomi omuwala n'atandika okukaaba omubiri ne gutandika okukankana n'amugamba nnumwa jjayo nnumwa amaziga nga gamuyitamu. Awo omusajja bwe yazuukukira n'amanya nti ye anyumirwa naye ate gwaliko gwasindika gwazina ye tali mu kunyumirwa. Bw'atyo yalekera awo n'asikayo Ssemudondoli agenda omutunuulira bw'ati nga Ssemudondoli aliko omusaayi nga n'ewapama omusaayi gutandise okuyiika nga guvaayo amaziga mayitirivu nga nago gavaayo. Mbu n'akakwata n'akawambaatira n'atandika okeetondera naye ng'ate obulabye amaze obbukakolako. Essaawa ezo bwe yalaba obulumi akawala kano bwe kaali kayitamu omusaayi guno agutunulako n'atandika okwejjusa lwaki yagenze mu maaso ng'azina ng'ate awulira omuwala ono akaaba. N'atandika okuregulatinga n'atandika okwejjusa naye ng'ate teri kyayinza kuzza. Ekintu ekyatandika nga bonna basabbaladde nga kigenda kuba kya ssanyu kigenda kuba kyakunyumirwa kyafundikira muvuddemu maziga n'ensobi etalivaawo mpaka leero.
kino kye kindeetedde okwebuuza nti abasajja abeeri ebisiyaga bakikola batya? Bw'aba omuwala ono yayita mu bulumi buno bwonna ng'omusaayi gwavaayo, bano bo abakikola leero n'enkya ne luli bakikola batya? Obulumi buno babuyitamu batya? Yes, ekintu kino kiruma. Ndi mukazi si nze nini story eno bagiwandiise buwandiisi, naye nkukakasa nti bwe muba muli mu kwezina Ssemudondoli n'asilayidinga ne we kaba katono bwe kati n'agenda ewantaawo, obulumi omuntu obuwulira era otegeera nti kati Ssemudondoli gy'agenze si gy'alina okgenda. Kati omusajja ono ate ayindeetedde ekintu nti kyova olaba oba abasiyazi bakyagala nnyo, kubanga omusajja ono agambye nti yali anyumirwa kubanga waali wakutte wapama wakwata Ssemudondoli we ne wawanyweza, kati ye n'atandika okusindika ng'ate waliyo ebbugumu liyitirivu. Oba kyova olaba baagala nnyo, naye ate oli gwe bazina gwazina oba onyumirwa, naye gwe ate oli gwe bazina obulumi aba agenda bukola atya? Yeeyo nno ebbaluwa ya leero. Mwebale nnyo kulaba abatuuse eno nga bawuliriza. Bambi temwerabira ku subscribinga na ku likinga. Mbaagala nnyo. Omukama abankuumire. Ennamba ye Uganda bwe naagifuna ndagiteeka wano mube nga musindikako information yamusindikako amabaluwa gammwe ge mwagala okusharinga abalala bayigiremu oba banyumirwe. Ffenna ekintu tukinyumirwe.